bosiboose biyiteeyo omuntu ng'anywa n'agagaya atujoze bakitaffe mu Katonda mutabani we eggwanga bwe terina basajja bategeera bw'otunulira mutabani we nga tasobola kukulembera bakiyosiki tabeerangako yadde akulembera bbaala ng'ajja atukulembere bannayuganda tupazze mu byabufuzi nga mulomulowooza naye era olubaka mu bufunye mpakapapula kange nyanjula abakulu so mukama wange kitaffe mu Katonda nzikiriza nyanjule abakulembeze baffe abakatuuka era abamu bajja kujja batubuuzeeko mu kaseera kano tukyali mu lumbe olwa taata wa comrade waffe Fred Kajubirumbuye era bwetyo weyimiridde kaseera akuziika tugenda kuba omukulu tumuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera tuli live emityana ettanda ssaawa eno yennyini abakulembeze bagenda kuba boogerako eri abantu n'akiikiridde ab'ekibiina ki National Unity Platform bagenda kuba nabo boogerako eri comrade waabwe Fred Lumbuye Kajubi atasobodde kubeerawo mu kuziika ddadi we. Bano babaddewo nga bagamba nti Fred Kajubi Lumbuye munnankyukakyuka tebalina nsonga lwaki basobola okumulekerera era y'ensonga lwaki obalaba bajjumbidde omukolo gw'okujja okuziikirako comrade waffe Lumbuye Fred kubanga yamanyika nnyo olw'enkyukakyuka y'eggwanga Uganda yeewayo okulwanirira ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga Uganda ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ayimirirawo n'abyogerako n'abivumirira abakulu kye bataasanyukira ne balaba nti ekimugwanira ekibonerezo kyagwanira kufiira ku mawanga kubanga tasobola kuddako waka nga gavumenti ya Mwami Museveni ekyali mu buyinza olw'engeri gy'ajja exposinzeemu olw'engeri gy'alazeemu menshoni z'abano abasajja ez'okusaanyawo eggwanga Uganda era kyova olaba nti musajja wattu tasobodde kwetaba ku mukolo ogw'okuwerekera taata we. Bafoot soldiers abakyala bafoot soldier beemirire mukube ku mubala bafoot soldier nga bakulembeddwamu mbalabye Joy mbalabye Olivia Katende people power our power basebo ne bannyabo mu kaseera kano nja kubasaba tugenda kutwala obudde butono tulina abakulembeze abagenda okusooka okwogera era nja kusaba buli gwempa akazindaalo okwogera wakiri ogerere eddakiika emu olw'ensonga y'obudde kuba kitaffe mu Katonda balina okwogera ne bakusooka n'agenda okwogera ku baba foot soldiers kubanga babaddewo nnyo era nga kitaffe abaaniriza mu maka gaabwe nenamuwa eddakiika 2 zibe 2 ate olumala mpita abakulembeze abaddako General Gaddafi obaoliwa ogyogere mu ddakiika emu 2 ate tubeere nga tweyongera mu maaso ate bwana bamaliriza nja kuyita abakulembeze abanaddako ate tulabe nga tweyongera mu maaso naye twongera okubaliriza bakadde baffe mwenna mwebale kujja nga twerekera mukadde waffe mu kitiibwa. People power, our power. Iri amaanyi matono. People power, our power. Ana ekitalo ekyamuzeeyi waffe okutuvaako. Eyiwa katumukwase Katonda yamanyi ekyomumukolera. Kuba Katonda yatulinako obuvunaanyizibwa ffenna. Era yatusalirawo ku bulamu bwaffe wadde mu Uganda mulimu abaagala okweyita ye nga bajjira mu kifaananyi kye nga baagala okututta tutuuke okubasinzanga Katonda. Tetujja kukkiriza Katonda waffe gy'ali kuba nkakasa nabe bwe balinayo ebijja okitegeera. So omuzeeyi waffe tukusaasira tusooka okusaasira ab'eŋŋanda zino gwe muzinda lw'ekiwaani ki tusooka okusaasira ab'eŋŋanda za muzeeyi waffe n'abaana be naddala muganda waffe Lumbuye tasobodde kujja kuziika taata we si kuba nti tayagala naye ensi yaffe awo baatutuuza nti era naawe kennyini ali wano okulaningira mwana wo okumutwala ku kyeyo naye nga bajjajjaffe balwana nnyo okulaba nga tetugenda kukola buddu naye ku ssaawa za leero tutunda n'ettaka tusobole okugenda ku kyeyo era muganda waffe tasobodde okuziika muzeeyi we si lwakuba nti teyali agadde kubeerawo nga tuziika naye akimanyi waddira wano
waliwo abalowooza nti ensi yaabwe era bagenda gibeerako ebbanga lyonna. Naye nkutegeeza gwe alowooza nti ensi yo kawaani. Ekimanyi bangi muli wano mutya era ekibatiisa okwogera ebigambo bino bye twogera kuba mutya okufa. Kyokka nga naawe kennyini okimanyi wammwe waliyo amalaalo tekuliiko na mulambo gwa byabufuzi n'ogu kyokka era weegali. Era mulowooza ki ekitta n'ekitatta. Bw'olaba era mugwa ku accident naye ate kunona ebidduka n'okusinga eyabasudde. So katwogere ebigambo bino bampadde eddakiika 2 nesigenda kwogerera ddakiika 2 kisebo ku lw'eggwanga yange eze kubuulira ebyaddala kuba bangi tebasobola byogera. Bakadde baffe mutudde wano mumuli bamaama baffe singa tubalabirira mwana. Naye teffe obulaga ate tubusuubiramu mmwe. Mwasobola okukuuma bye twasangawo kuba mmwe muyina ne chansi tumutuzaalidde mu mayumba gammwe. Ffe eyo chansi tetugirina kuba ne bye mwatukuumira twagala bitunda tudduke mu ggwanga. Neera mukyetuddeko kyokka ng'ozadde abaana olina abaana nga 6 ozo otegekera abaana. Naye ku ssaawa za leero muzee waffe wuli agenze bajjajja waffe ow'ekika bamukubya amasasi. Naye njagala tujjukire nti abo abataka b'ekika bakava kusinkana Muzeeyi Museveni mu kiseera ekiyise nga ne Ssaabasajja Kabaka tamanyi. Naye nga basisinkanye Muzeeyi Museveni kukola ki? Mbu Muzeeyi Museveni abayisa abagabire ettaka. Kyokka nga abataka be bannannyini ttaka. Museveni wagamba nti yajja kusanawo Buganda owakana. Kati koyita otya abataka nga sikutulabisa nti ate ogenda bagulira ettaka. Kyokka nga ate oligula wano mu Buganda. Mwana muzuukuke. Mwe bannyawe ne bassewo. Mwefuule ebindiwulira bajja balira mu Kasooli. Omanye ekibuga kye bayita ndiwulira. Bakigamba nga ndiwulira va mu Kasooli nja kuvaamu bakoola. Ndiwulira va mu Kasooli ndivaamu batusa. Ndiwulira va mu Kasooli ndivaamu balya. Bakifumbira mu ntamu. Mwefuula abatategeera ne wante mugenda kukakasa. Teri ali seefu. Kuba nkimanyi bulungi bwe kiba nga basobola okulumba omutaka emisana ng'abamuluma mbu bakika kyate. Nyuma bamwami Museveni asobola osasula abasirikale ne bakuba abantu emiggo nga kamera kweziri nga Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya asobola okwesitula agenda alambule ku ddwaliro eruwowadi bawaayo ssente alaba omulimu bwe gutambula. Omusirikale n'amuyimirira mu maaso n'amugaa gwe togenda kujjawo. Bwe kiba basobola okutta Fulanka nga tulaba kati ku ngombo tanti tebasobola kuseetinga abo bakibadde abataka. Kati baba basobola okulumba Jeno nga Jeno mulamba misana ssaawa 3 nga batuterawo ne kamera ku nguudo mutulaga nti ebyokwerinda ekiriya. Niwe olumba Jeno Uganda ezannya firimu. Olina ebintu byolaba Uganda n'olowooza nti oba lwakuba Uganda tulina ekizibu kimu oli ekiba tekinnatuuka ku famire ye takkiriza nti bya ddala. Wabula bwe tumala okuyingira mu famire yekangalagaba Mwana alabye ow'ekitiibwa Nabbosa Ssebugwawo n'agamba kale newuunyiza okulaba nga batta omuntu ng'ono bujjadde tabimanyimbo batta abantu. Kale baalisteewo nga bano abantu ababulidde naye ne batatta mukungu olimba naawe bagenda kukulira. Tulayiriraga nnyabo ffe nga tebannatutuukako nga bwe wasobola okukuta ne mugenda ne mukisinkana Muzeeyi Museveni nga ne Ssaabasajja Kabaka tamanyi. Nkakasa nga Museveni we yakozesa ensobi era agenda kukozesa n'abato ng'abo ab'emyaka 19 ensobi abawe ssente ate bajje batemule mmwe. Bw'aba asobola okukozesa ensobi mmwe abakulembeze oŋŋamba mutya nti bano badoogo abato abatalina na mirimu gye bakola kitagenda kujja kumaseeyo. Mumanye ennaku mmwe gye tulina. Togamba ffe twalinga tujja wano twogere mu maaso gammwe. Togamba nga nkusanze gwe nga nkusanze mu gapu zonna nsobola okugamba ompe toyagala n'ogaana. Ani gwe nsobola ekisinkana ne mugamba nti era obyentagala n'obiremera. Niwe mba nasobola okugusala ne ngamba mwana bano bafala batwagala tuli bubi. Batuteekamu embeera ffe tekuba kubonerekuuma. Babambuwasa babalabe nga temulina ssente kuba ne bagenda osobola okubakozesa.
ayagala tuke ekiseera nga bwakuyita ng'olinamu n'ababa agenda bawe 15,500 ne bedduka emisinde bwe tugende ettaano zigenda kukolera ki? Gwerawo oli atuuka okulowoozesa nti abaana bo kizibu n'osanga okusajja obukulumpu tulina ekizibu ky'abaana sinnabazza ku ssomero abaana bo kizibu batteyo ekibanga kizibu batuuse n'okubaterawo mu sukulu fiizi ng'okuweerera omwana we olina kwewola eri ekidongo ani alina obuvunaanyizibwa mu kusomesa abaana b'eggwanga lwaki tuuka okulowoozesa nti n'okuweerera omwana we olina kwewola nimwono mmwe kiki ekibali mu mutwe mmwe bamuzeeyi baffe teri kinnuma nti bakozesa naddala wana abaana ba Buganda bayinza endi yala nnyo nenakkiriza mbeere yala naye tetwagala kulya mu bansi yaffe lukwe kuba n'oluyimba lwaffe olwa Buganda lugamba abazira ennyo abatusooka abalwana nnyo entalo ne baagala nnyo eggwanga lyabwe naffe tulyagalenga mukoma biyimbako buyimbi mumpulire department kyetannaloza ku bukambo bwa Museveni kuba Museveni yabagamba Buganda agenda gimalawo kati bwe bayita abataka Buganda buyimiridde kwaba abataka batandise kubakuba naye ng'ate bakulaga abakuli wa kika kye Museveni ayagala balowoozesa nti bulijjo mmwe mwetegula era bagenda kuwuzuka bakugamba emmondo eyassa omutako yattala egundi kuba mubadde mubanja fayiro eziriko n'emyaka 5 muzibanja temuzirabako naye ku ssaawa za leero mwenna mwetuddeko bagenda bali omu ku omu kuba amazima ga Katonda ensi yaffe yawambibwa njagala kusinziira wano nga nkoola abavubuka mwenna naddala mu bageto yuti abaali eno nkimanyi buli kaalo kati twakawamba muno kuba nkimanyi kuno nekuba kuliko poliisi 5 tezisinga geto ziriko bungi buli geto tujja gifuula balakisi nze 5 wenjo gakulembera tujja bakagana na buli muntu kuba nkimanyi bulungi mwami Museveni bwe yali ajja yali tatulekana na kulabika bulungi fenno mwina ne chansi tubeesoboleddeyo ne mutulaba mulowooza bye tuliko tusaaga kati zoba bwe naawe beera amuulu obadde ki togamba wano twaze kusaaga njagala tubeeremu mwami Museveni bwe yali ajja notwalinayo kasiri eggwanga nga wakabi nnyo yagenda atya yasembayo akuba essunga akikuba ne ku CBS tindimuya bampange tonalulira mukyamulira Katumba wamala yakomayo nawe nzuka aziisa omwana we n'omukuumi aji Nadduli yazigga omwana we bandi babatemudde njagala okukolera mwenna abaana ba Buganda naawe okutwalisa wamu ne Uganda yonna mbasaba sagala nakubasaba kubanze mwana ndimu ebyekijaasi njagala byakulagira kyovola basagamba nti nze njagala bakansala yadde ba MP kuba ebyo byakuteesa njagala ondagire nti genda wali kulabisa tulabise tudde njagala kubakoola nti mu mwaka gw'ekinaanamu ogumu balonda akalulu wano wennyini we tuli mu Buganda ne Uganda yonna Museveni oluvannyuma lw'okubba kabanga Semwogerere yanyiiga nnyo n'agamba batubbye era yasobola okuŋŋaanya abavubuka mu obwo obudde abaaliwo ne banyiiga nnyo olw'okuba nti Uganda yali mu mbeera gy'erimu kati n'okusinga kati kuba Uganda okufa tekikyali kyewuunyo abantu tebakyatya na mirambo kuba ensi we mugituusizza naye njagala okugoola abavubuka mwenna babboyi tetubonaabona kuba tuziise bakyali baffe nga bafa mu byakisiru mwe mwennyini mwettira abaana bammwe akeera wali nabbe ekyokulya ne mumugoba tumwoke twakowa ababbi naye nga ababbi abakulu temumanyi gye bali olw'okuba babateekamu firimu mmwe mwette Museveni buli nnaku ayongeza sekurite kati ategeka na mwana omwana tasobola yadde okulemera yadde okubeera giraasi moneta wa giraasi emu mwe naye agenda tukulembera lino eggwanga siryasikirano njagala mukyukuke mwenna bakadde baffe bwe munaagaana okwegattako tujja paka twetwegattako kuba tetukyalina kye tujja kufiirwa tetugenda kulumirirwa nnyo mmwe kuba kimanyi pulezidenti wange binayinza obutabagamba kale nze kambe bagambe mu nnyima akalulu kuba kimanyi sijja kwesimba ate najjayo ndinga kusaba bwe munaagaana okwegattako nze taata w'abaana nina be nagamba bakyali bange naye singa bukera ne bammazaayo kiwaana ekyo nabagamba era bakera ne bammazaayo tebaba alina mugaso
bwe batidde nze komanda ate mwe kiwaaniki kitegeeza era esi muba muyina gitabula buuti bamubateeke ku butimu otegedde njagala mumanye nti twagala nsi yaffe teri kirala nze wotuukira okunzitira ttali wange mu maaso nga ndaba oba teekamu mutima kibi tugamba abakulembeze okulabirako kitegeeza abakulembera baba batemula n'abali wansi kibagenda okukola kale mutukyaginge ettomo alali omusajja ng'ali mu mmotoka eya gavumenti abantu gye basasulira omusolo n'alaba abaana mu kkubo nga beekalakasa ku lw'oluguudo nga ye akimanyi bulungi buvunaanyizibwawe okukola oluguudo olwo naye omuntu agezaako okukumulaga nti owaayo eno temulinakolayo mulabika mwatwerabira mutya oluguudo luno mu lukole yazze n'emmotoka amazima ga Katonda mu ggulu n'amutomera n'amutta mu kamera bw'aba asobola okutomerera mu kamera bwakusanga munzikiza agenda kukola ki agenda kubasalaasala naye amazima ga Katonda mu ggulu nze nga tebannasalaasala naffe tugenda kwesalaasala tutokawa abapawa n'abalungiyo Jeno ni mkubira olugalo zamani teyanza nnyo teyanzeege basobolera nyalo katutwale programu nga balina okgenda muna basobola abantu b'emityana abantu b'ettanda ebyo temwagala kubiwulira naye babakula amasasi ne bababbako ettaka ng'ate mugamba tebatwogerera gy'olina okgenda message ekoze eki ogyozeeyo basobolera nyalo abeegesa abasembayo bannabe tukozesa obudde butono munzikirize twaniriza ssente lwa disitulikiti ey'Empigi Ssebo tukwaniriza webali kubeerawo mu kaseera kano kampite mukulu Ssemugomba Amudaabe Kigozi ojje namukyala Nabatanzi Farida mutuuse obubaka mu ddakiika 2 People power! Higher power! Kalonda tubasibaguze za pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Robert Ssentamu ne baba bakibiina kigitwala ogiteeke mungi kubanga oyo pulezidenti akitegedde okubeera mu ngalo mukama ez'amaanyi so eddakiika ntono nnyo ate olumala oyita omukyala Farida Nabatanzi bagange guno omukolo gwa NUP lwaki kubanga omwana w'omugenzi erinnya lye Kemiko Ali kati Uganda lirina okuba Kemiko nga birina gye bituuka mu kaseera kano yesaba twanirize omwogezi w'ekibiina amyuka omwogezi w'ekibiina Honorable Alex Walisa Mufumbire tulaga mulabawe era twaniriza n'omukulu Pastor Andrew Mulangizi akola ku kutuuninga mu kibiina kyaffe Ssebo mukulu wa Mudaabe Ssemugomba mu ddakiika 2 Oba tukwaniriza Ssebo mukama waffe amyuka omwogezi w'ekibiina Honorable Walisa Mufumbire n'Essongere naye amyuka akulira entertainment mu kibiina kya NUP Ssebo Essongere tukwaniriza Pastor Andrew Mulangizi Ssebo nawe tukwaniriza akulira training mu kibiina kyaffe ekya NUP People power! Higher power! Kunga Uganda kunga! Kunga Kyagulanyi kunga! People power! Our power! NUP everywhere! Kunga Uganda kunga! Kunga tumutwala kunga! Kunga Jagenda kunga! Kunga Tomalako kunga! Mukama mulungi obudde bwonna abakulembeze baffe mu ddiini Ssebo omumyuka w'omwogezi waffe n'abakunzi n'abakulu mwenna mu biti byammwe abantu mwenna abaze otukungubagirako buli omu mu kiti kye tubaaniriza amannya n'eddoboozi Ssemugomba Hamdan Kigozi ssaabakunzi w'NUP mu Kampala region mu kibuga eri wakati bampadde eddakiika 2
tunyolwa wamu ne famire eno olw'okuviirwako taata waffe, naye ng'olwaleero tuli wano ku lwa muganda waffe Lumbuye. Tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu Lumbuye y'omu ku abo mu ggwanga lino Uganda ne mu nsi yonna abavaayo ne boogera ebigambo nga bwe biri. Y'omu ku abo abavaayo ne boogera ebigambo obusimbalaala. Y'omu ku abo abatakidde kwambalira na kutegeeza nakyemalira nti byokola eggwanga lino bikyamu. Mukulu Lumbuye nga ffe abakkunga tumwebaza nti tatidde, era mu kkunga tuyina buli sekta tugiina abantu abafaanako Mukulu Lumbuye bagatta ettaffaali ddene nnyo ku ggwanga lyabwe. Tukimanyi bulungi nnyo nti abantu abasinga ddala wano mu Uganda ne bw'olaba omuntu ng'akola ekibi, ne bw'olaba omuntu ng'ali eri mwami Museveni naye nga weewaffe otya okwogera ne weetiririra n'oga nti oyo mukulu tebamwogerako. Naye Lumbuye alabisizza aba Museveni n'alabisa n'abo abeebuzaabuza nga bali eno n'abalaga eggwanga. Era twongera omuwagira n'okutegeeza eggwanga lino nti mweno revolution gye tulimu tewali ali waggulu waayo. Kobenga oli eno, kobenga oli eri, naye ng'ebikolwa byo biza revolution emabega, tugenda kwegatta ku ddoboozi lye era tuwagire ekyo mpaka nga twenunudde ne tugenda mu nsi ensuubi. Olwaleero ku ffe abamu wano ne Lumbuye tetumulabangako ku maaso, abamu bannayuganda ekyo kye mu bulamu. Omuntu alowooza nti okugatta ku ttaffaali ku ggwanga lye yeetirira. Lumbuye tetumulabangako, era senga byabadde akola tebigatta ku ggwanga nga tebiyamba bannayuganda, olwaleero tetwandibadde wano. Buli ali wano fuuka Lumbuye, buli ali wano teweetiririra fuuka Lumbuye. Bwe tuneegwatta awamu nga tetwetiriridde, agasajja tugenda katwala nga tekalinnya. Tusaba tukwatire wamu akadde katono tulabise abo bonna bonna. Nyongera okigumiza nti eno revolution gye tulimu tibwa teriko wawaggulu, wabula eno revolution ya bannayuganda. Eneyefulo ow'ebuyinza adde ebbali bannayuganda beenunule bajjeko nekyemalira. Oli ku Mama Media TV. N'ebigambo ebyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwebwo obubaka bw'abannakibiina ki National Unity Platform abazze okubeerawo nga bawerekera taata wa Comrade Fred Kajubi Lumbuye. Ensonga bazoogera nga bwe ziri, tewali kwetiiririra. Owulidde nti embeera eno buli muntu olina kwenyigiramu okununula eggwanga lyo. Ensonga lwaki bakuŋŋaanye nno wano kubeera nti Fred Kajubi Lumbuye yasalawo ebigambo kubyogera nga bwe biri. Si lwakuba nti asiga bukyayi, wabula nti alumirira eggwanga lye Uganda. Ebikyamu ebikolebwa abantu bano n'asalawo abyanika kasolya k'ennyumba. Gwabiraba birabe, tobirekaawo, manya ekyokukola. Otegera minsoni z'abasajja guzzaako ki okulwanirira eggwanga ly'okulaba nti tulinunula mu mikono gya nakyemalira. Kitegeeza nti buvunaanyizibwa bwaffe okukwatira awamu. Buli ali gy'oli osobola okufuuka Lumbuye n'osalawo okukomya ebikolwa bino tusobole okununula eggwanga lyaffe. Asobodde okukola byonna naddala ebyo musajja mukulu by'ayinza okukola. People power, our power. Atalokoka olwaleero ku bigambo ebigenda okubutuka wano nga tolokokanga. Ssebo ssentebe tukwaniriza. Oli ku Mama Media TV. Our power. Ssebo amyuka omwogezi w'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'abakunzi owa region yaffe eno, omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Empigi, ssebo ssaabakunzi w'ekibuga omumwami Ssemugoma, abakulembeze ba ssentebe b'amagombolola, bakansalazi abakiika ku disitulikiti okuva ku magombolola ag'enjawulo,
omumyuka wange naye mulabyeko awo baseete b'amagombola bakitaffe mu Katonda abali waneeno bannankyukakyuka mwenna bannakibiina ki National Unity Platform basebo ne bannyabo kitalo nnyo ekya mukadde waffe